mu ggwanga bakola ebitundu 7 ku 100 kyokka nga abasinga obungi naddala bawangalira mu bitundu by'enzigota tebalina mirimu ekiviiriddeko bangi okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka ebiseera ebisinga. Wabula abavubuka abawangalira mu nzigotta obuzibu babutadde ku gavumenti okubalekerera, bangi ne babeera nga tebalina byakukola wadde okufuna we bajja ekyokulya, ekiviiriddeko poliisi okubakwata ne bateeka mu makomera bwe kye bagamba nti tekigenda gonjoola nsonga. Twetaaga buli omu kukwata munne agali awamu ge galuma ennyama eggwanga si lyomu, eggwanga lyaffe ffenna ne bwe munaatuyita ababbi ffe bataata b'enkya era ffe bajjajja b'enkya nammwe mwabeerako abavubuka. Olwaleero akulira ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango mu ggwanga asinkanye abamu ku bavubuka bano mu ggombolola y'e Makindye era nga basoose kwenyigira mu bulungi bwa nsi okwetooloola omwalo gw'Ebusaabala ng'akabonero akalaga obumu n'okukolera awamu. Nga buli omu asula kasaso nga bw'ayagala naye ne tumanya nti kintu kiri ku ggwe kubanga obulwadde bulwaza gwe n'omuzannyo gwe mulabye nga abaana baguzannya. Kasasiro azibikira emyala atuleetera obulwadde tuba tetussa bulungi polluting environment ntuga nti atutandike bulungi bwa nsi tulabe nga tutambuza obuyonjo. Enos Ekwamu nga yakiikiridde akulira ekitongole ekinoonyereza ku buzzi bw'emisango mu ggwanga Brigadier Damulira ategeezezza nti okukwata abavubuka abawangalira mu nzigotta si kye kijja okumalawo obumenyi bw'amateeka, kwe kusalawo okukwatagana nabo basobole okubayambako okufuna ebyokukola baleme kulera ngalo. Abantu baali tebafiiriddwako mu kusooka ky'oba olaba twavuddeyo ne tugamba nedda. These are Ugandans, they need a hand, they need to be heard. Balina okuwulirizibwa. Ne tuvaayo ne tugamba katubawe eddoboozi tuwule ebiteeso byabwe. Enos ategeezezza nti ng'abakuumaddembe bakuyambako abavubuka bano nga bayita mu kukulaakulanya ebitone bye balina ssaako n'okubabangula mu mirimu egy'enjawulo nga kye kigenda okubataasa okukomya okwenyigira mu bumenyi bw'amateeka ssaako n'abamu okulema okukozesebwa mu bintu ebitabazimba. Omumenyi w'amateeka bw'aba alina ekirowoozo ky'alowooza akiyisizaamu awo n'afuna gurupu ennafu gavumenti gyetakwatagana nayo n'ayisizaamu ensonga ze ezitali nnungi naddala okusinga the biggest challenge we have kati mu Uganda is terrorism. Bano abantu abataagala ggwanga lyaffe okubeera n'emirembe bayinza okukozesa chance eyo bayitemu abo abaana babe nga bakozesa ensonga. Kye tusiimako kati Katonda nti twakwataganye nabo bonna buli kitundu tulina ba commanders ba ghetto structures. Akulira abavubuka mu ghetto Ronald Kabuuka ategeezezza nti singa gavumenti ebayambako okubabangula mirimu egy'enjawulo basobolera ddala okukola ssaako n'okuva mu bumenyi bw'amateeka. Singa tufuna abasomesa abali professional, tufuna professional auditors, tufuna professional directors, eba training tusobola okufuuka abantu ab'omugaso ebitongole by'okwerinda ne bikoma okutwala abaana mu makomera ne bitandika okuba nga bikolagana nabo. Jacqueline Nantale, BBS Terefayina. Webale nnyo Jacqueline.